Okutandikira mu ssaza Kyaddondo munnamagye eyaganyuka Meeja Jenerali Gawale Galabi Samwiri Wasswa Kasirye-Gwanga avudde mu bulamu bw'ensi eno enkya y'olunaku olwaleero. Jeno Samwiri Wasswa Kasirye-Gwanga Gawale Galabi afudde ku lunaku olw'abazira olutongole olumanyiddwa mu Uganda nga lwe lunaku olwaleero era nga Kasirye-Gwanga yazaalibwa mu 1952 ng'afiiridde ku myaka egy'obukulu 68. Okusinziira ku b'omu maka g'omugenzi Genero Gawale Galabi Samwiri Wasswa Kasirye-Gwanga, omugenzi afiiridde mu ddwaliro e Nakasero. Ono abadde munnamagye abadde amanyiddwa ennyo nti ayagala nnyo obutonde bw'ensi eno era y'omu ku basirikale ba UPDF abawangaalidde ennyo mu magye. Jeno Kasirye-Gwanga ono yazaalibwa omusajja eyali omuyizzi era omulimi era emirimu gino gyombiriri ogw'okuyigga n'ogw'okulima Kasirye-Gwanga n'agikenkukira ddala bulungi era n'amala emyaka mingi ng'agenda nagyo mu maaso. Kasirye-Gwanga yasomera ku ssomero lya Katakala Primary School oluvannyuma n'agenda Ekibuli Secondary naye nga yayitako ne mu Mityana Secondary School Namukozi era ng'ono bwe yamaliriza siniya ey'okuna ne yeegatta ku magye ga Uganda mu 1972. Genero Kasirye-Gwanga oluvannyuma yaweerezebwa mu kitundu eky'e Arua mu West Nile gye yasooka okuweerezanga omusomi wa maapu ez'ekinnamagye n'akolera ddala ogwo okutuukira ddala 1977 mu 1978 n'asummusibwa eddaala mu magye ng'aweebwa okuduumira Atirale. Oluvannyuma yaddamu okusummusibwa mu magye n'afuuka staff sergeant mu 1978 amagye ga Tanzania gazinda Uganda era mu mwezi ogwokuna ne gawamba ekibuga Kampala ne gajja Idi Amin mu buyinza. Kasirye-Gwanga y'omu ku abo abasirikale ab'eggye lya Uganda abawanika oluvannyuma lw'amagye ga Tanzania okuwamba ekibuga Kampala era ono yakwatibwa ye n'abalala ne batwalibwa ettanga mu Tanzania gye yatwalibwanga omusibe mu mbeera eyo. Mu 1980 mu mwezi ogw'omukaaga President Godfrey Binaise yali mu buyinza mu Uganda yayogerezeganya n'abakulu ku nteekateeka ey'okulaba nga abasibe bonna ab'ebyobufuzi abaali e Tanzania nga bakomawo wano mu Uganda era bwe bakomawo Kasirye-Gwanga ne banne ne basooka batwalibwa mu kkomera e Maluku mu disitulikiti ey'e Mbale oluvannyuma gye baggyibwa ne batwalibwa mu kkomera ekirinnya Ejjinja nga 7 Oktoba 1981 Kasirye-Gwanga n'abeera omu ku abo abaasooka okuteebwa okuva mu kkomera. Emyezi nga giyise 3 nga Kasirye-Gwanga ateereddwa eggye eryabayeekera erya Uganda Freedom Army lyakola obulumbaganyi nga lino lyali liduumirwa omugenzi Andrew Takome Kayiira ne lirumba enkambi y'amagye Emmengo eyali mu Lubiri. Gavumenti mu budde obwe yali ekulemberwa omugenzi Apollo Milton Obote owa Uganda People's Congress yalowooza nti abasibe abaali bakateebwa omuli Kasirye-Gwanga tibe baali bakoze obulumbaganyi buno bwe batyo ne bateebwa ku lukalala lw'abo abeetaagibwa. Bw'atyo Kasirye-Gwanga yassaako kakokola tondeka nnyuma era muganda we mukulu we Lieutenant James Kasirye-Gwanga yali omusirikale mu magye ga Uganda ng'aweerereza mu nkambi y'e Nakasongola yakwatibwa n'atulugunyizibwa n'oluvannyuma n'attibwa bwe yagaana okwogera muganda we Kasirye-Gwanga gye yali yeekwese. Kasirye-Gwanga mu kwagala okuwoolera eggwanga bw'atyo yeegattira ddala ku bayeekera aba UF abaduumirwanga omugenzi Andrew Takome Kayiira era nga bano baali baweranga 605. Bano mbiseera byabwe eby'obuyeekera baakolera nnyo mu bitundu omuli Mawokota ne Mubende. Mu 1985 yava mu ggye ly'abayeekera bano ne yeesogga eggye ly'abayeekera eddala erya National Resistance Movement eryaduumirwanga Mwami Yoweri Museveni. Mu 1986 y'omu ku bajaasi ab'ennyigira mu kuwamba obuyinza eggye lino erya NRA bwe lyali nga liwamba ekibuga Kampala era yali omu ku abo ab'ennyigira mu kiwendo ekyo. Wakati wa 1986 ne 2005 Kasirye-Gwanga abadde mu buweereza obw'enjawulo yaliko ssentebe wa disitulikiti ennene ey'e Mubende nga tennaba kukutulwako Mityana era n'abeerako avunaanyizibwa ku bya sitoowa mu ggye lya Uganda erya UPDF. Nga 3 January 2005 Kasirye-Gwanga bamuwummuza ku magye ng'ali mu ddaala erya Brigadier naye emyezi gy'ayita 3 ate n'addayo mu magye. Mityana Joseph Luzige ayogedde ku kufa okwa Jeno Gawale Galabi Samwiri Wasswa Kasirye-Gwanga era akwogeddeko ngeri eno. Talonyonga district atufiiriddwa nnyo Jeno Kasirye-Gwanga kubanga ekisookera ddala yali mukulembeze nga tukyali mu Mubende district
naye nga mutuuze wa Mityana district bamuzaala Katakala wali eri akoze development emaanyi gy'alina farm ate era nga abadde afaayo nnyo okulaba nti disitulikiti yaffe ekulaakulana. Olwekyo tumusaaliddwa nnyo abadde atuwabula nnyo nze nga ssentebe wa disitulikiti buli kaseera abadde avaayo n'ambuulira ekyokukola ate ebiseera ebimu n'ankwata ku mukono ne tugenda mu gavumenti owabalawo ebiba bisikatidde neeba nga bisobola okutambula. Abadde afaayo nnyo okulaba nga abantu bakulaakulana naddala bulungi bwansi n'ensonga ng'ezo. Ffe nga disitulikiti twanjagadde okumuwa ssendofu ennungi, twanjagadde n'okusookera ddala omuleetako mu kanso yaffe tumwogereko ebirungi byatukoledde.